Kale oli mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope oba akatuuka soko subscribing liking ato sharing comment section weziri okubanga tetulaba ndowooza zammwe okusinzira ku video gyolabe mukama tukwebaza akawungeezi kano tukuwa ekitiibwa tukugulumiza era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwa Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale mugula Jamil nze atudde wano okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso lunaku olwaleero. Kakati manya abantu abamu wetubagamba nti ffe baganda balina olugero lugamba nti kumira mutima ng'enkoko emire, waayo mutima ng'enkoko emire ensanafu. Some people they think balowooza tulimba. Kakati nze njagala kumakinga some clarification oba njagala kubaako kye njogera nti wabangawo issue yonna ne mubanga temulina ndowooza y'emu ate ekyo tekitandika kubanga kikuleetera okugamba omuntu oyo nti mulabewo. Okitegeera issue eriwo ey'ebisiyaga because you cannot stop us from talking about the ongoing issue eriwo nti otustopping okubanga ate twogera ku mbeera eyo. Manyi waliwo eyambuuziza nti kakati gwe wakolako mu bisiyaga osooka oyogere ku bisiyaga. So ebisiyaga tekyetaagisa kubanga wabikolamu, tekyetaaga kubanga wakolera sitaani mu bisiyaga okubanga obyogerako nedda. Niwoba tomukolerangako ekisiyaga kisigala kisiyaga nti kiki akibi nga Daily Still Hope tetukikkiriza. Naye ate kye tutagenda kukkiriza kwe kutukangakanga. Okitegedde tetugenda kukkiriza omuntu ava eri mu lwakuba tetukwataganye mu njogera ye oba mu ndowooza ze alyoka agezeko alowooze nti ayinza okubanga ate atukangakanga. No, tetusobola kusirika kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso especially concerning the kingdom of God n'ensonga endala zonna weziba nga ziri mu ggwanga oba okwetoloola ensi yonna. Tetusobola kubanga tuyimirizibwa. Let me tell you, kankubulire gwe ndaba oba gwe alina ekirowoozo ekyo oba gwe ateekateeka okubanga akikola. Teri muntu asobola ku intimidate me to an extent okubanga ndekera okwogera kye nteekeddwa okubanga njogera. Ekyo tekiriiyo ate tekiribaawo kubanga tuyise mu situation weetyo. Wano tugulubye ne zifanero nga zitutiisatiisa, tugulubye ne nyegenyege 2022 nagulwa ne nyegenyege nga zigezako okubanga zitukangakanga. Oteekayo video mtu nakubira essimu nti nkuwadde 4 hours video gigyewo otagijjaayo manyi woosula manyi wooli n'essaawa zino nsobola okubuulira w'oyimiridde n'omugamba thank you so much kati kankole ey'okubiri onzite lumu nga maze okukola ey'okubiri. So asimu aba atuyita era Katonda buli omu yamuwa olubimbi lw'alina okubanga akola. Okitegedde? So tetusobola ffenna kuvaayo tugambe nti Kayanja musiyazi era ffenna tetujja kuvaayo tugambe anti Kayanja si musiyazi. Okitegedde? Ffenna tetusobola kuvaayo ne tugamba nti Ssenyonga byayogera bituufu oba si bituufu kubanga buli omu alina engeri gy'alabamu ensonga n'azisengejja. Kakati wemba sikkaanyiza naawe nti Kayanja si musiyazi ate tetiguba musango, oba wemba sikkaanyiza naawe nti Kayanja si musiyazi ate tegufuuka muki tegufuuka musango. Kati kankubuulire tosobola kuntiisatiisa, you cannot stop me okuba nga mpa view yange okusinza ku kutegeera okwange kwenkola ki kwemanyi oyagala ngoberere gwe. Nze simanyi biruubirirwa byo lwaki oyagala nsupporting ekyo kyogamba nti musiyazi oba si musiyazi. Kakati buli omu akole omulimu gwe gwateekeddwa okuba nga akola. Buli omu akozese view ye Katonda gy'amuwadde asobola okuba nga naye munaatandika okuba nga muteekamu ebyokubanga oyagala otiisetiisa omuntu tekijja kusoboka era ne video tetujje zijjayo era tujje sigala nga tukola video ezisinga ate kweki ezisinga ku ezo. Ffe gye twava tumanyiyo nti omulabe gye twali tukolera. So ne gye tuli tutegeerayo bulungi nnyo. Okitegedde? Ne gye tulaga tukola ki atutegeerayo nnyo. Ate tumanyi nti okuva ku nsi kuno okugenda okusinkana Kristo olina kutestinga kola ki olina okutestinga kufa. So for us we are ready
tuli betefutefu okuba kufa tufe naye nga tuvaayo ne tuwa opinion yaffe. Nze sigoberera bungi bw'abantu nti abantu abangi bali ku side weti nange nkwate side eyo, oba abatono bali ku side eno leka neeyungeko tusobole okuba nga tuweza ennamba. Nedda, nze nyimirira nempa opinion eyange nga Jamiru nga situnulidde muntu mulala yenna oba okwebuuza ku muntu omulala yenna. Naye mmwe muba temwagala kuwulirako muntu yenna atasemba kye mwogera, ne mulowooza mbu mujja kukozesa methods zonna mugezeeko okuba nga mutustopinga ebyo mwerimbye, kubanga ffe bagezezaako nnyo. By the way, singa ffe tuwuliriza buli kola ekukubira, buli kola ejja nga ekutiisatiisa, oba buli bigambo ebijja nga bikukangakanga n'otandika okuba nga obiwuliriza, singa video twazivaako dozikola, era singa there is still hope oba nga ministry oba n'abantu abalala bakola ebintu ebiti, singa baabivaako dda badda mu bizinesi zaabwe oba badda mu bintu byabwe nga bakola birala nga basirise. Naye kankubuulire, tetugenda sirika. We shall not keep quiet. Bw'okuba kugamba nti ekisiyaga kibi, we shall say that nti ekisiyaga kibi. Nze tekineetagisa kuba nti nalya kisiyaga okutegeera nti kibi. Tekineetagisa kusooka kuntwala mu ssomero kunsomesa okuŋŋamba nti ekisiyaga kibi. Ekitabo okusinza ku Bayibuli emmala, yo weŋŋamba nti ekisiyaga kibi, then kiba kibi, mba sirina kubanga ate nkiwagira. Okitegeera? So kakati tosobola kuva eri n'otandika kunkangakanga nti nga olina evidence emala about sound so about no, ebyo tebikyakola. Obwo obuzannyo bw'aba minor agent, obuzannyo bw'okukangakanga bw'abali abatandiikiriza okuba nga bakolera sitaani. Era obwo twabuyitamu, era ffe tutambulidde mu bulamu obw'okukangibwakangibwa. Kakati gwe oba olowooza nti ojja kuva eri okozesa method ey'okukanga or to stopping, it is impossible. The more you try to intimidate, the more we shall speak. Segede wale naye agambye nti Jamiru obudde bwagwako ku social media omusekeredde obudde bwagwako ku social media, you had the time, so ngalinga gamba it's time for other people. Okitegedde na social media eri open, nawe osobola okera ku macha n'ogulawo page oba ya Facebook oba ya TikTok oba ya YouTube, nawe n'otandika okuwa endowooza zo. Okitegedde? So wekibanga kikulemye nga tokisobola, kitegeeza waliyo ababisobola, bibalekere gwe biveeko. Oba Jamiru byayogera tebikusanyusa, then you leave it. Nade munyumira nti ate ne mujja ne mubiwuliriza. So nze sina gwe mpagira Jamiru kakati mwewala yakoze statement zamaye binyumira kubanga ffe tubiyiseemu omuntu ovaayo okugamba Jamiru okyali agent, ekyo si kipya gyendi, ago si mawulire kubanga gye tutambulira babitugamba. Omuntu olemerera okukkaanya naye ng'agamba kati gwokyali agent. So ekyo nze tewali kyekinkosa ate tewali kyekinzijjako. Ovaayo n'agamba nti nze neekobala n'abasumba abage bafandinga Jamiru okubanga akolaki, okubanga abawolereza. Tewali wano musumba there is still hope gwe yali ewolereza. Tewali, waba gyali leeta clip nga there is still hope. Jamiru ayimiridde oba omuntu yenna ku there is still hope n'agamba Pastor Gundi bamuwaayiriza bamuleke si musiyazi. I'm talking about concerning homosexuality. Okitegedde? So woba olina vidiyo eyo giriite ogambe nti kakati okusinziira ku getuze tukuwuliriza eno channel ewagira, naye ate gwe lwaki olowooza nti nze wemba sikkaanyiza naawe nti bansasula? Kati ate watya nange nemba n'endowooza eyo ne ŋŋamba kati nawe tokkaanya nange, kitegeeza nawe bakusasula. Okitegeeza? So tuleme kukozesa bu method bw'abaana bato oba okuintimidatinga n'okulowooza ebintu ebitaliiyo. Okitegeedde? Wali abantu bosobola okukangakanga ne babivaako. Abo abajja obuzi ku social media okumalako obudde osobola bakangakanga ne babivaako, naye ffe abajja n'ekigendererwa newonookanga oddamu newonooyogera ebyenkana bitya, we shall keep on pushing kuba tumanyi ekyatuleeta. Okitegedde? Tetwajja wano okumakinga fun.
Tetojja wano kunyumirwa bunyumizi because we don't have what to do. Tulina ebyokukola. Osege naye tetusobola kugamba nti tulina okukkaanya mu bintu byonna atakkaanya naawe nti abeere mulabewo. Tekisoboka. Kubanga naye waliwo by'osobola okwogera nga sikkaanya naawe. Kitegeeza nange side ereba yakusasudde ssente okuba ng'oyogera ebyo. So mwe mulowooza nti nga mwe baba basasula ne mukola zi video. Mulowooza nti naffe batusasula. Naffe ne tukola video. Have tebatusasula. Fe tujja ku plain ground, then we tell you the truth about something. So kakati those issues of intimidating fe abantu botasobola kubanga okanga kubanga fe okufa twakutambuliramu. Okitegedde twakutambuliramu tetukutya kubanga tumanyi nti lyekkubo esobola okubanga litutwalawa eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ate afiiridde Mukama waffe. Bible nawe yogera nti zito blessed is he who dies in Christ. What Bible nirabira olunyiriro nti omuntu kasawulira Mukama waffe ate Mukama akisanyukiramu nnyo. Okitegere naye tetujja kubeera awo tutambulire ku ntoli zammwe mbula kuba mwe muvudeyo ne mwogera we muti mwagala naffe tuveeyo twogere oba tugoberere bye mwogerako. No, okitegedde nedda tetujja. Tulina opinion ezaffe. Naffe tulina engeri gye tusengekamu ebintu, tulina engeri gye tulabamu ebintu. So oba osazeewo mbw'oyagala kukozesa method etiisatiisa eyo nayo baagitukola dda. Baatukola dda method eyo batukubira amasimu. Bakuba. Ne batukisa ne babivaako ne bagamba oyo tumwesonyiwe musiru mulalu akyakolera sitaani tumwesonyiwe ne bakuta. Tegedde. Oba method ya blackmailing neyo baagitukola dda. Batuyise buli kimu. Batuyise buli kimu. Kakati tewali kyogenda kukozesa kigenda kuziba kamwa kange kano Jamiru, tewali. Olaba siti ya sitaani, siti ya kufa. Kati who are you? Should I fear? Tewali gwe nsobola kutya. So tubeere abantu abatunulira ensonga kintu kikulu. Tuleme kubanga ate tulwanirako muntu ati ntalo bula kubaka ati gundi ono atera okwogera byenjagala ayogedde waati. Okitegedde beera ng'osengejja ebigambo, beera ng'osengejja situation embeera eriwo, then naawe weebuze Katonda omanyi Mukama embeera eno weeti kiki Katonda yasobola okwogera naawe. Naye munadda ku social media abantu bagenda bavuga ebikukujo. Okitegedde sinti buli ekifulumya ku social media kiki kiba kituufu. Naye ffe tetujja sirika. Let me tell you, keetonye kagwake, we shall keep on talking. Abagamba nti Jamiru abukira n'ensonga n'abukira n'eri. Kakati gwe tuwa agenda y'omwaka, give us agenda ogambe kakati mu January mwogere ku kino, February mwogere ku kino. Oba gwalina issues eziri organized, please you go and talk about it. Okitegedde if tukuwa current situation embeera eriwo wekiba kisoboka nga tulina topics tusooka ne tuziwumuza ne tuhandlinga that situation. Nenkuwa view yange, sikugambye nti obitwala ebyange nti oba ebituufu. I give you my view. Bw'olabanga erimu idea erimu ekirungi, you pick it. Obanga temu ekirungi, you leave it. Okitegedde naye let me tell you, temujja tutiisatiisa kugamba nti baatusasudde. Bw'era batusasudde mwenga bwe babasasula ne mwogera ebitakwatagana temulowooza nti naffe batusasula. Okitegedde temulowooza nti naffe batusasula. Ate ffe okuva gye twatandikira paka kati genda owulize video zaffe tetukyusangako statements. The same things we keep on talking. Okitegedde manya abantu bangi baagala nnyo okuwulira nti nveeyo ŋŋambe kanja musiyazi. Bantu bangi baagala nveeyo ŋŋambe kanja si musiyazi. Kakyo tekijja kukugasa, tekiwali kye kikutwala obula okugamba nti Yesu ye Mukama. Okitegedde okuwa opinion yange tewali kye kiyinza kwongerako nnyo ky'amaanyi wabula weetaaga okuba ng'omanya nnyo Katonda ekiyinza okuba nga kikola ki kiyinza okuba nga ate kikutwala mu maaso. Kati nze sirina budde buddawo okutandika gamba ono musiyazi ono si musiyazi ono alimba ono saalimba. Nze nzija nenkuwa side yonna, nenkuwa side yoona gwe bagamba nti musiyazi
nenkuwa ne side yo nagamba anti musiyazi oba ono si musiyazi. So side zonna we malo zikuwa gwe mwennyini n'okozesa amagezi ag'obwa Katonda n'osengejja ensonga n'omanya nti side eno ayinza okuba nga ntuufu oba side eno ayinza okuba nga ki si ntuufu. Naye kakati ffenna tuveeyo tandika okuba nga tukuba Kayanja musiyazi, simanyi Tomu musiyazi, simanyi Bugembe musiyazi. Okitegeera kati ffenna tubeere ku eyo side egamba ebyo nze sijja bibeerako ebyo sijja bibeera ebintu bye sirinaako nnyo evidence sijja bibuukira. Mwe mwagala mbu buli kigaali ekitokota tukibuukire. Nze sisobola buukira kigaali kye mutokosezza kye simanyi gye kigenda kukomekereza. Nze njala nnyo ne mbuukira ekigaali kye mmanyi wa gye kigenda okuba nga kikola ki kikomekeza. Nze simanyi lwaki ogamba nti gundi ali waati, simanyi motive yo, simanyi gy'okijja. Kakati wenzija ne nkubaakinga kitegeeza nina okuba nga you have addressed me n'ombuulira amazima n'ongamba kiriwo ekiti newekiti, here is the evidence. Nange nentandika okuba nga mbaakinga naye sobola kuva buvi eri nentandika kuba nga nninya oba okubuukira ekigaali ekyo. Nze sisobola bibuukira ebyo ebigaali byammwe munoonye abalala bye musobola okuba nga musibako ki bye musobola okuba nga musibako such stories oba bwe musobola okuba nga musibako ebigaali byammwe naye jamiiru sisobola. So affe nga derisiro tujja sigala nga tuyimirira mu position zaffe, tujja sigala nga twogera the truth. Come what? Come rain, come shine, we shall stand. So no okolotia, even though you call ngokanga, we shall keep on talking. No okola blackmailing, we shall keep on talking. Kubanga ekyo kyokola oba kyonkolako kitukiza byawandiikibwa nti Yesu bamu blackmailinga, Yesu bakola ki bamukangakanga Abafalisaayo. So si kipya ebyo bikangakanga atamanyi kuyitibwa kwe n'atya. Naye omuntu amanyi ki kye baamuyitira ne w'omukangakanga tatya. Okitegeera omuntu amanyi okuyitibwa kwe ne waagwa emirundi 10 Adamu n'akola ki? Bayibuli egamba omutukuvu agwa emirundi 7 Adamu n'asituka. Adamu n'asituka. So we shall not shut up. Ekyo kyo nkibagambye nga Delistro tetujja sirika era tujja kujja ne different topics. Oyagala nti tubuukira topics ne tukwata eno nidda sigwa tuwe ebyokukola madamu oba ssebo. Naffe tulina agenda gye tukola ki gye tutambulirako. W'olaba nga bye tukola tebikusanyusa, it is very simple. Open a YouTube account. Oyina smartphone, you have an email. Gulawo YouTube. Otandika ogamba naye amazima gaagano kino weekiti ne weekiti kino weekiti ne weekiti. Otandika okuba nga obibuulira abantu amaki amazima ku mbeera eziriwo ku bisiyaga bikyo. Otandika okuba nga obabuulira ki amazima. Wegaba nga ge mazima nga naawe bakulabyemu omulamwa, they will follow you. Okitegeedde, they will follow you. Naye for us we are not interested in the numbers of people. Ffe tuteekayo kye tuteekayo oba 10 be balabe bameka, we upload that video ate n'okola ki n'ogiraba. Bwe batusasula ssente naye nga batusasula ssente, there is still hope. Ne tubatawaanya mbu twagala data. Mwe bakwata bukadde na bukadde ne babawa ne mwogera bye mwogera ne mubula. Wezimala okuggwawo ne mukomawo ne mudamu ne mwogera bye mwogera ne mubula. Mudda ne mwogera babongere endala. Sebo ife tukola byaffe Katonda byatugambye. Okitegeedde era eno channel abagiyimirizaawo si beebo abakuyimirizaawo nga golowooza. Eno channel abagiyimirizaawo bantu, they buy data, they buy everything we ask. Tubasaba data, tubasaba buli kimu ne batugulira. So eno channel Katonda akozesa abantu ne bagiyimirizaawo. Tebatuteekamu ssente kagolowooza nga mmwe babateekamu ssente ne mujja ne mutandika okwogera ebitakwatagana leero enkya ne mubikyusa luli ne mubikyusa luli ne mubikyusa. Kale ate bwe mulaba omuntu avuddeyo okubaako kyayogerako ne mumugamba shut up go and gero gye mangu video eyo. Ebyo bigamba bali
bali abatanaba kutegeera kiki bali naye ffe abamanyi kiki tuli Joko Mogama shut up, we shall shout loudly. Joko Mogama nti take down that video, we shall upload many. Wakitegeera so buli omu alimu olulimbi lwe buli omu alina koolo ye Katonda gye yamuyitiramu wakitegeere naye ate tojja forcinga muntu kukkiriza ekyo kyokola ki ekyo gwe kyokkiririzaamu wakitegeere gwoba obuulira enjiri ey'okugamba nti banaye okwambalawo kuti kubi okukolawo kuti kubi kati ate tange tojja kumforcinga kutandika kukkiriza kikyo kuba buli omu Katonda amuwa ekisa kikye according to the measures buli omu Katonda amuwa ability. Paulo Katonda yamuwa enjiri yakubuulira baki batali bakomole the Gentiles ate we tugenda kuba Peter bo batumibwa mu bakomole bannaabwe Abayudaaya kakati nga Paulo taita tasobola kuforcinga Peter jangu obuulira abatali bakomole jangu obuulira abatali bakomole oba Peter okuforcinga Paulo jangu eno mu bakomole nedda buli omu waali waba akola kyateekeddwa okuba nga akola naye kakati gwoba ogamba nti bye twogera tulimba kati ate lwaki oba otiisatiisa if you know we are speaking lies then why are you afraid lwaki oba ate otya n'otandika okubanga okangakanga obanga twogera bulimba oba bulimba gwe buleke obulimba butuuka ekiseera ne bukola ki ne busirika wekye kivanze naganze waliwo omusumba ogwo gwe neegomba mu ggwanga muno Uganda Tom tewali kye batamuyise tewali kye afuuka pusi ak'emagombe alina amasabo but he keeps quiet ebyo bina ne babyogera ne bituuka ekiseera nga tebikyakola mawulire nga bisirise okitegeera so gwolowooza they have spoken lies against you then you keep quiet ezo lies zijja tuuka ekiseera ziveewo ffe nga batwogedde we keep quiet tukubirako abantu abatwogerako ne tubatiisatiisa gaye lwaki ayogeddewo oti ogenda kubeerawo oti we just keep anogamba ebyo bibaawo so kati nze Jamiru noono mpita agent because ŋŋaanya okukkiriza by'oyagala oba ŋŋaanya okutambulira mu layini emu nga osuubira ekyo tekigenda kubaako kyekinkola wadde n'ekintu n'eki ekyokumpita agent tekirina kyekigenda kunkosa wadde kubanga from day one wetwalokokera baabituyita bagamba otanalokoka ate sinze nze agent bangi singa kibadde kunze nalegambye wayimi naye it's common agent balokoka otanalokoka otanavaayo otanasumulwa biki omuntu bubanga tokanyiza naye ng'akola kakati ekyo kyo ekyo tewali kyekigenda kunkosa oba ogenda ogula bukedde agenda ogamba ababukedde oyo agent oba ogenda mu New Vision oba ofuna radio ki you are free to do that because it is biblical Yesu baabimukola kakati okkirizibwa sikugaana okkirizibwa okuba ng'okola ki ng'oyogera kyonna kyogera naye manya tekigenda tusirisa tekijja kutusirisa tujja kweyongerayo mu maaso okitegedde tekisobola kunseresa nze tekisobola ffe baatuyita dde abali b'abantu have someone who called me ndi abantu was a good friend of mine yali mukwano wange nnyo yali nagamba oyo Jamiru tanalokoka okumanya tanalokoka alya n'abantu kati noweebuuza waliwanga oba awulira biri byetwanyumyanga so ekyo tekyankyusa kikyendi nasigala nze Jamiru nensigala nga ate ŋŋenda mu maaso gwe n'osigala n'ebigambo byo kitegeera nnyabo oba ssebo so we shall not shut up tujja kwogera byetuteekeddwa okuba nga tukola ki nga twogera so mwabalowooza mbu we are outdated please YouTube gulawo guno omulimu tetusobola gukola ffekka twetaagayo abalina okuba nga batuyamba twetaagayo abantu nga mmwe abalina kati updated information asobola okuba nga batuyamba guno omulimu gusobola okuba nga gukola ki nga gugenda mu maaso
naye nze kyemmanyi nti situation yonna egenda mu maaso mu ggwanga ey'ebisiyaga ono sitaani mulimu gwe ali wakati nga afunye abakkiriza baali mu kukozesa baali mu kuhayalinga okuba nga baleeta ki diversion ne confusion mu church naye mube muna confusing sigenda kubaamu sibiriimu ebyo tosobola kunkwata bujega obujega tosobola bunkwata mukwate balala bujega naye nze obujega sigenda kuba nga mbukola ki nga mbubaamu naye akyeŋŋamba nti buli omu alimu olulimbi lwe Katonda gwe yawa okukola kyakola akole ate Katonda gwe yabuulira enjiri yo mu ngeri Katonda gye yakuluŋŋamyamu okitegedde gwe Katonda gwe yawa okubuulira enjiri okuyita mu deliverance nga gwe wakusumulula abantu gw'okubuulira enjiri babuulire gw'okusomesa somesa gwakuba bannabbi b'obulimba bakube gwakuba abasiyazi bakube okitegera buli omu akole ekintu kyateekeddwa okukola mu ngeri yaakyo entuufu okusinziira mu kuluŋŋamizibwa kw'omwoyo omutukuvu gwe yakola ki kwe yamuwa naye ate bwe tutakkaanya ku kintu ekimu ate tondowooleza kuba nti ate nze banguze kitegeeza nange ntutandike kulowooleza nti bakuguze kuba nange ate kati oba oganye okukkala ki okukkaanya naffe naye byonna tebisobola tuyamba byonna tebitugasa wabula twetereze tudde wamu tusobole okuba nga ate tukola kye tuteekeddwa okukola naye nze kyenjaga okugamba olwaleero you can't shut me down teekyowanze kuntirisa tewali nawona otuula n'oyiya emirundi 10 tewali kubanga tewali kyogenda kukola kyesiiseemu tewali kututiisa tisaba tutiisatiisizza ojaganze ngulubye ne fanero ngulubye n'abantu abalala okitegedde ne bakukanga ne bakubira olunaku bakukubira notoka no switch off even the phone kati kukola ki blackmailing they have blackmailed us tewali kipya ku nsi wano kyogenda kukola nga tekikolebwangako oba nga tebakikolangako muntu yenna you are going to do repetitions so ebyo nze ng'enjoga ennaku zino nti tebindya nze ebyo tebisobola kuba nga binstopinga wabula nkola kyenteekeddwa okuba nga nkola ki nga nkola so I just advise you nga nange weneewa advise buli omu ayimirire wayina okuba nga ayimirira nze mba nyimiridde ewange ate nolaba nga tukwataganye nange ate toleeta bumethadi buno obw'abaana abato bano manyi abaana abakayiga okufumba obukebe nze mama nze taata obwo twabuzannya dda kati I have 34 years kati obwo twabuzannya nga tuli mu myaka 6 so kati mbumanyi tosobola buyitiramu n'okola ki n'onkuba oba n'onteeka wansi naye newonteeka wansi njafuna agayimuka era nziremu nkole ki nziremu nyimirire wano nkole omulimu gwe nteekeddwa okuba nga nkola ate gugende mu maaso kubanga Mukama ye yatuyita singa si Katonda singa there is still hope singa yavaawo dda according to what have been happening so affe tuli banywevu era twesiga Katonda atumanyi nti yatandika omulimu guno era ajja gutwala muki ajja gutwala mu maaso abasiyazi mulekere okusiyaga mubiveemu mudde eri Katonda mukyuke amwenenye nammwe abawaayiriza bannammwe nti basiyazi nammwe mubite okitegedde nammwe mubite ate nammwe bebakozesa bebawa ssente mwogere kino nammwe ate nammwe mufune ebyokola ebirala that's not good bajja kukozesa bakudampinga awo obusente bwe bakuwa okuba byoyogera ate bugenda kubanga ate bukutwalira ddala mu maaso no okitegeera so nammwe be bakozesa mulekeraawo ate nammwe abalowooza nti tetukwasaganye nammwe nti ate batusasudde nga mmwe babagula temulowooza nti naffe bakola ki naffe bwe batugula nedda iffe tuyimirira ku plain truth nga tewali wadde atuwadde n'omunwe gw'ennusu era sente zetufuna atusaba bawuliriza oba we ask so ebyo tebikulumya mutwe w'Oluganda ate nova ku mulamwa nova ku kyoteekeddwa okuba nga okola atujagera maaso nga ate tukola bye tuteekeddwa okuba nga tetukola sitaani twamukozesa
twamukolera n'atukangakanga nga twakavaayo kati gwogenda kunkanga kisitaani byatankanga byonna yabitukangakanga dda n'akukangakanga n'afuuka kino n'afuuka kiri wootudde n'afuukawo kyafuukawo byonna mbu akuleetera okutya osobole okudda gy'ali. Twagaana, we refused, twagaana okuddayo. Era nze sitaani taliwulira ku ddoboozi lyange nga mmusaba nti njagala kuddayo ne waaba afa atya. Era olwo lunaku we luba nga lugenda beerawo, let me die before that day. Let me die before that day, kubanga sikirowooza era sikyagalira ddala. Naye Yesu ye Mukama. Ekyo kye njagadde okugamba olwaleero. Do what you are supposed to do. Don't be used. Tokozesebwa. Toyingira mu ntalo z'otategeera. Notandika okuba nga ate okozesebwa abantu basekinnoomu okuba nga obalwanira ki? Obalwanira entalo. Nedda. Yimirirawo ino yimirira awo. Buli omu akusanga oba buli omu akuleka awo, buli omu leka akuleka awo. Kubanga oganye okuba nga omwegattako. Buli omu kaakuleka awo naye gwe yimirira wooteekeddwa okuba nga okola ki? Wooteekeddwa okuba nga oba omanya amazima, amazima ago gakufuula ow'eddembe, sigala naago amazima. Oba gundi musiyazi nga kyomanyi fine musiyazi, kakati leka kikufuula ow'eddembe osabe tulabe Mukama solution gy'anaakola. Oba bamuwaayiriza nga ge mazima g'omanyi nago gakufuula ow'eddembe. Okole ki? Ate osobola okuba nga ogenda. Omanyi nze kankomaawo kuba madde nakola statement wano. Abantu mwali nkootinze bubi nti nina side gyengwa. Naye mwe n'abagamba mbu nze nina side gyengwa. Asimanyi mbu mpagirwa oba mpagira abasumba abasiyazi mbu baba batusasula ssente nga mmwe babasasula ate ffe tetusobola kuba nga tusasulwa. No. So tetusobola kukola ki? Nti tugendere ku byammwe. Lwakubanga bwe tutagendere ku byammwe mujja kuvaayo mutukube. Mujja gamba abo ministry enfu abo mbu tujja kutya abantu. Oba people let them go. Oba abantu bagende. Ffe tetusobola kubuukira bigaali byammwe. Gwe Katonda waba yakuwa ekisa kya kukola ogwo mulimu kola ogwo. Kuba ogenda guwera accountability. Katonda agenda kusaba evidence. Ojja gimuwa. Wasinziira ku kyokugamba nti oli musiyazi. Nti ate nange nabyowuliranga buwulizi sirinaako wadde n'obujulizi nti oba wasinziira ku kyokugamba nti oyo si musiyazi ng'ate musiyazi. Nti ate nange nawuliranga buwulizi nti yogera ky'omanyi. Oba kati ffe twogera bye tumanyi, there is still hope. Nzija wano n'ennyumya bye mmanyi bye nayitamu ng'omuntu ne wajja n'ankwata aba evidence. Bweza bye tuze twogera singa tebatusibasiba dda. Gw'oyogedde eby'amaanyi ennyo oba gw'amanyi eby'amaanyi ennyo, naffe waliwo bye twogedde ebimu nga twabyesigaliza nga tubyogera n'abantu banjawulo. Okitegedde? So naffe bye twogedde singa baatusiba dda, amakampuni mangi ge twogeddeko nga bye twogera bisaanyawo marketing yaago. Naye novayo n'onyogera n'ogala we banankwata I have evidence. Ate nga nazo companies zesobola kukwata kubanga you have evidence ojja bapuruvinga nti olina obukakafu. So tulowooza nti tusobola okuba nga tukangibwa fafafa. No, ensonga wejja nga nkulu oba munene yenkana atya kaseba nga tugirinako obukakafu n'obumanyi, tuvaayo wano ne tugikubawo ekyo nakyo nekikola ki? Nekiggwa. Kubanga otagyogera ate ng'ogimanyi ojja kubuuzibwa bingi mu maaso ga Katonda. So Bible egamba let your no be no and let your yes be yes. So tetusobola kuba nga tusitopingibwa kwogera, tetusobola kuba nga tetukangibwa kutusirisa okubaako amazima getwogera nti tuleke ekintu kigendewo ekityo ati evidiyo onoyogera ku gundi abantu bajja kubuukira. Ate ebyo byenjagala kubanga bwe njogera ku mazima n'ombuukira kitegeeza ebyawandiikibwa biba biri kutuukirira.
ebiwandiikibwa biba bituukirira kubanga Yesu bye bamukolako ebimu birina okutuukako wadde byonna tosaana bibebe to bear them, but some of them they have to take place in your life. So kale obadde mulabi mulungi era muwuliriza mulungi wa Daily Still Hope. Alinisa hotelo ekiro kyalwaleero yitayo ofune ka coffee, ofune ekyokunywa n'ekyokulya, ebintu bisobola okuba nga ate bitambula bulungi nnyo, weemaleko yo stress ne confusion ali ku social media. Nzija okugamba kintu kimu, soma Bayibuli yo, weetegerere Katonda at a personal level. Don't be confused with what takes place on social media. Yesu yekka gwe weetaaga, yagenda okuba nga akuyisa mu mitego gy'ensi eno, ateri muntu yenna. Tojja kuva yagamba anti Jamiru, zinawulizanga nnyo Jamiru, I can't save you. Okitegera anti zinawuliza nnyo gundi, that person can't save you. Omuntu yekasobola okusavinga yani ye Kristo Yesu. Jamiru abaako ekintu kyayogedde nga kisobola okwongerayo mu nsi y'omwoyo, go with that. Wowuliza nga temuli kyayogedde kisobola kuyamba, wait for another video. Okitegera. So that's how we shall grow spiritually. Naye tunaabeera bino tubiteekamu feeling nwaniraako, ebyo tebisobola kuba nga ate bitwongerayo ate mu maaso, bijja kuba bituzzabuza wansi. Obwakabaka bwa Katonda tubugyemu personal feeling, wabula ate tusobola okuba nga tweyongerayo. Kale obadde mulabi mulungi era muwuliza mulungi wa Daily Still Hope. Amugula Jamiru nze abaddewo okuba nga ate programu eno leero ngikutwaliriza mu maaso ku kamera era nze abaddeko Nalongo abadde busy. Tasobodde okuba nga ate abeera ku kamera naye ate nsobola ogyebeererako nze mwennyini ate nenkusikira ekifaananyi ekyo n'amaloboozi nenkuteeramu ne ka background music nosobola okuba nga ate otambula bulungi. Gambye Kalinisa yitayo olwaleero oba oli mu jjinja budde bukuzibyeko ebyokusula byo ate totawaana. Ekifo kiri talatibu nga luwombo lw'amagi. Mbaagaliza ekiro eky'olunaku olwaleero ekirungi, tusinkane ku ssaawa 6 leero tugenda kuba nga tusaba tuyingire okukuba eddogo. Witchcraft prayer against witchcraft ebiri ebyokulwanyisa bye nabawa bye tugenda okuba nga tukozesa olunaku olwaleero. Ssaawa zijja kuba 6 zennyini anja kuba ntuuseewo wano ku Daily Still Hope. Aba Daily Still Hope temugenda tufuna jangu ku main channel, tujja kuba ate nga tukwatagana 6 paka yonna gye tunaamalira mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda. Mbagaza olunaku olungi, mwere bulungi ate era mweraba.